Obuganda leero bukeeredde musanyusa okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi II agakwatiddwa mu lubiri lw'Emmengo. Kinajjukirwa nti amazaalibwa ga Kabaka gabeerawo buli nga 13 Kafuumuula Mpawo, wabula ag'omwaka guno tegasobola kubaawo ku olwo olw'okuba Omutanda yali bweru wa ggwanga. Omukolo ogwetabiddwako abantu abatono ddala, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wasinzidde n'akubiriza abantu okwongera okwerinda Mukenenya nga Ssaabasajja bw'atukubiriza entakera. Mu kiwandiiko kye nafulumya ku lwa 13 Apuli nategeeza Obuganda nti okujaguza okutuufu okw'amazaalibwa ga Sseggwanga kusaana kweyolekera mu kukola ebyo byonna byatukubiriza. Okwo bwe kujaguza okutuufu. Katikkiro aloopedde Ssaabasajja nti abantu be bajjumbira emisinde mu bunabyalo mu kaweefube w'okulwanyisa Mukenenya era emijoozi gyonna egyaleetebwa gyaggwaawo. Twakozesa obujoozi 8,000 bwagulibwa ne buggwaawo. Mu kudduka okwo kitaffe yali atukoowoola okwetangira Mukenenya. Nebaza bonna abeetaba mu misinde egyo egyamenye likodi mu Afrika. Mu ssemazinga wa Afrika tewabangawo misinde gyali gibaddemu bantu bangi okwenkana awo. Wabula ekisinga obukulu kwe kussa mu nkola byonna Ssemunywa by'atugamba ku nsonga ya Mukenenya. Gavumenti ya wakati ekiikiriddwa Minisita omubeezi wa ICT Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo n'ayozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu 7. Tusaba Katonda amwongere obulamu obulungi, amwongere emikisa mu byonna by'akola, amuwe amaanyi, amuwe amagezi, amuwe okuluŋŋanyizibwa mu buli kyonna ky'akola, kubanga bituyamba ffe ng'abantu aba Uganda, ffenna aba Buganda, Uganda n'ensi yonna bituyamba. Tumwebaza kuba nti atuuse ku lunaku luno, twebaza Katonda eyatumuwa kuba yamanya nti y'oyo anaasobola okukumaakuma Obuganda okubuzaawo. Mu kusooka Omutanda yasoose kukwasibwa emmotoka ekika kya Rolls Royce Ssekabaka Muteesa II gye yatambulirangamu nga yaddaabiriziddwa n'eddamu okutambula. Bw'atyo Ssekesa asiimye olukiiko olwagizzizaawo era asiimye n'efuuka amakula nga Katikkiro yatuusizza okusiima kw'Omutanda. Empalabwa mu kufunza byonna emmotoka yo yaggwa. Etokota, etambula era eri mu kifaananyi kiri Ssekabaka Muteesa mwe yagikozesezanga. Omukolo gwetabiddwako Omulangira David Wasajja, Bakatikkiro abawumuze, Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago, ababaka ba Paalamenti n'abagenyi abayita abatono. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala.